Ku ssaawa 11 ez'amakya g'olunaku olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva e Bule n'Ebweya abadde batuuse dda mu Lubiri e Mengo okulindirira Omutanda abadde asiimye okusimbula Obuganda emisinde egy'amazaalibwa ge ag'emyaka 7. Bakira buli obwedda atuuka ng'akola dduyiro okusobola okugoola ku binywa. Zibadde zikunukkiriza okuwera ssaawa emu ey'okumakya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II n'alabikako eri Obuganda mu Lubiri e Mengo era ng'olutuuse ku wankaaki w'Olubiri ayaniriziddwa wakati mu miziro egy'amaanyi okuva eri abantu babadde bamulindiridde. Kabaka mu kutuuka mu kifo wadde wategekeddwa emisinde ayaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga wamu n'olukiiko oluteeseeso lw'emisinde gino nga kw'otadde n'Obuganda bonna obadde bumulindiridde. Maaso Mojo oluvannyuma lw'okwanirizibwa asiimye n'asimbula Obuganda emisinde egy'amazaalibwa ge era ng'asoose kusimbula abo abetaye mu kilomita 15 olwo n'addako aba kilomita 10 bw'atyo n'asemba abetaye mu kilomita 5 wakati mu ssanyu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atuusizza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nga mu bubaka buno Kabaka ayongedde okukubiriza abantu be okufaayo ennyo okulaba nga balwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Work together to banish HIV/AIDS out of our country. We appreciate the unity exhibited by the people of Buganda and our friends celebrating the Kabaka's 70th birthday. And if we work together, a lot can be achieved, especially in the area of health, particularly the objective of banishing HIV out of Uganda. Babavujjiriza abakulu ab'emisinde gino bebazizza abantu bonna abeetabye emisinde gino era ne beeyama okwongera okukolaganira wamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Guno mulundi gwa 12 12th Kabaka birthday run teekamu obukugu okulaba nti emisinde gino gibaawo era tusiima nnyo bakasoma baffe abazze okwegatako wadde eggulu lyatadde enkuba n'etonnya naye ekyo tekibalebeseza okudduka abantu badduse. Kabaka oluvannyuma lw'okusimbula emisinde gino alinnye emmotoka neeyongerayo wakati mu ssanyu era ng'agenza awuubira ku bantu be abadde abasanyufu okumulabako. Mu kufuluma Olubiri Maaso Mojo era asiimye n'ava mu mmotoka n'atambuza ebigere ekintu ekyongedde okukyamula abantu be. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.